Serevu yonna yosinzidde okubeera nga tegoberera Fahad Pro UG koli gitereka ekigalo ate teyola kubeera nga te ogyongerayo comment section akabokisi ako kabeera open wansi awo tekigenda kubeera nga te osula endowooza kusinzira ensonga nawe bwogenda kubeera nga te oziwulira kakati ensonga z'ebyokulonda zo zirabika nga zikutte wansi ne waggulu era nga asagala kumala nnyo obudde bungi nnyo njagala kubeera nga te kutwala direct mu katambi kano olwo omukulu avuddeyo n'abako ebigambo byayogera ku mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform agambye nti kalulu nga kanatera okubeera nga ate kaggwa omukulu oyo mbu waliwo kyagenda okubeera nga ate akolera nga sagala kubeera nga ate njogera bingi nnyo akatambi ngenda kubeera nga ate kakutirawo osobola okubeera nga tewulira embeera nga bwegenda mu maaso side zeeyo naye nga wano wo wetulaga ekyamazima kyo kiri nti ebintu byo biyinza omaliriza nga byo bya ssaala zokka zokka bwe naba nkugyeyo mu nsonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala kubeera nga tekutwala ne mu nsonga za KZ yavuddeyo nabeera nga ate alimbalimba abantu mbwe yafuusa simanya mu America mu bikijjukira recently sibbanga ddene nnyo omukulu oyo abadde yakamala kubeera nga ate ava mu ggwanga lya America naye bwe yatuuse Uganda n'akola zi interviews ez'enjawulo aga nti ye yafuuse mu America in just a period of 2 years kakati no abawangalira mu America abavudde ne babeera nga ate baleeta bwino we ku nsonga ezamuleetedde kubeera nga ate avaayo n'akoma mu ggwanga lya Uganda so n'ensonga ezo ngenda kubeera nga ate zibatirawo mwongere okubeera nga temumanya embeera nga bwegenda mu maaso side zeyo subscribing akade ka notification bell kokoneko kajja kubeera nga ate kaku alertinga buli we naba ndese video Sheikh Ashraf musomo wa Dubai nabazise muzita wansi awo ku stickers amunonye ko ajja kubeera nga takuloberedwa ebikyaganye abijja kubeera nga tebisomo lukampola mpola kambatirewo ensonga za mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu sako n'omukulu oyo case n'obutambi obulala bungi nnyo temubaawo. Okusookera ddala njagala kusaasira omwana waffe omuganda owa wano Bobi Wine kubanga tagenda kufuga ku ggwanga lino kyekisookera ddala. Obusiru n'obugwagwa ebijjudde mu mutwe gwe tebimuganya kufuga ggwanga lino. Tosobola kuddira bano abasajja abaava mu nsiko nga bakyali balamu n'obavuma n'ovuma abaana baabwe n'obayita abagwagwagwagwa ba Museveni abo ne bakwata obuyinza ne babukuwa. Unategerera nti akasajja ka Bobi Wine kagwagwa nnyo tetulina musajja muganda mugwagwa nga akasajja ako kasiruwala kale ka Bobi Wine kasiru nnyo. Bano abasajja abava mu nsiko ne bakwata obuyinza ne babukuwa ng'okera ku bakyo n'obavuma Museveni oyo fala Museveni talina magezi n'akwata obuyinza n'abukuwa. Awo unategerera nti kasajja kasiru nnyo. Njagala okubeegayirira mu Abaganda temugeza ne mugolokoka ne mukuba Bobi Wine ne mumukuba amayinja ne mumukuba ebikonde ne mumusamba ensambagere. Bobi Wine abadde bambi yeeyiiya akola sente yakula musajja munaku yabalimba nti Museveni amusobola ne muteeka essuubi lyammwe mu Bobi Wine temugeza ne mugolokoka. Mbalaba obusungu ku social media mutandise okumuvuma mumwewerera bw'ataba tusa mu nsi ensuubize kalinyenyonyi kadduke kagende mu Amerika temugeza ne muwolera eggwanga ne muyigganya Bobi Wine. Mwana muganda waffe waawano yali anoonya kulya ssente akoze ssente ze mu magezi ge temugeza ne mukola ekintu kyonna ekikyamu Bobi Wine kubanga yabalimba ekyamazima yabalimba naye Bobi Wine mumusonyiwe. Abaganda mbawulira mutandise okwewerera Bobi Wine bw'atabatuusa mu nsi ensuubize ku luno mbwanoonye gy'alaga. Ndi wano okubeegayirira Bobi Wine mwana muganda munnaffe waawano yali ayiiya kukola ssente ng'apanga bulamu. Bobi Wine mumusonyiwe. Mbeegayirira nga musajja muganda munnamu ate amwe statesman ndi musajja mukulu politics wano mubaddemu nabagamba ne mugaana okuwulira ne baga nti akasajja kakola ssente ne mugaana okuwulira. Kakati kamaze okubanyagulula kababbye kakoze ssente kazibbye ne mu gavumenti kapookera omusimbi abeebweru Bulaaya Amerika bakawa ssente kamaze okugaggawala. Kati ate mugamba kajja tulaba katulimba katufera nabalabula ne mugaana. Bobi Wine mumusonyiwe. Tewaba omuntu yenna akwata ejjinja n'alikuba Bobi Wine. Ate kisoka kimenya amateeka tolina kutwalira amateeka mu ngalo. Mumuwawaabire mu kkooti olw'okubalimba nti Museveni amusobola. Abamuteekamu ssente
mu America ebungereza mbawulira mwejjusa temukuba mu bantu omuliro. Don't incite the public against Bobi Wine. Mwe bannayuganda bali mu diaspora. Bobi Wine tumusonyiwe. Muganda mwana waffe muganda waffe wawano. Ffe abaganda ffe twazaala ekibi tulina kiwongerera. Tusonyiwe Bobi Wine. Abadde akola ssente temugeza ne mumukuba amayinja ne mukasukira obucupa ne mumusamba ne mumukuba emiggo ne mumutwala entyaji. Bobi Wine mumusonyiwe yali alya ssente ze. Azikoze mumuleke ng'omuganda owaffe. Abaganda bangi batukoze ebintu bingi tebaliwo. Bakudipotinze oba ogenda kuboddayo bw'okomawo? Obujulizi obulabyeko Mukama akola amavivi tegalimba. Amavivi tegalimba. So now you can go and come back anytime. I'm an American. Mulekeraawo okwefuula kyemutali. Tosobola kugenda mu nnyumba ya Katonda ekkanisa n'olimba abantu nti oli mu America olinga ettako. Bannayuganda, nze nakoowa abantu abeefuula kye batali. Bw'obeera ng'enjala ekuluma gamba abantu nti enjala ekuluma. So toweerimba nti eri kalina yange taata wange pulezidenti nina muganda wange minisita gamba abantu nti banzaala kalangaalo emitiyana. Era gamba abantu nti ewaffe tetulinaayo wadde toilet. Abantu bamanye Eddimizaya gwe badiiringa naye ali mu kitiiki. Era nze teri muntu yenna asuubira kugenda waffe okusangayo bangalu kuba tetugirinaayo. Naye okugamba abantu mu myaka 2 nti ogenze mu America ofuuse Omumerika olinga ettako ate erya full figure. Bannayuganda, tosobola kufuna visa Uganda n'ogenda mu America mu myaka 2 n'ofuuka Omumerika. Tosobola kufuna visa n'ogenda e Canada mu myaka 2. Tosobola kufuna visa n'ogenda e Bungereza mu myaka 2. Tosobola kufuna visa n'ojja wano mu Europe mu myaka 2 n'ofuuka munnansi. Vanga yoyogera amazima abantu bajja kutegeera. Gamba abantu nti bwe wali ogenda mu America wafuna visa empanvu esukka mu myaka 2 nga kitegeeza osobola okugenda mu America n'ovaayo n'odda e Uganda n'otambula ky'oyagadde gye bayita maruti kuba America egaba visa empanvu. Gamba abantu nti please Mukama yambikako otusubi nenfuna green card era nina green card. Buli muntu ajja kuwulira. Keizi mu myaka 2 gy'omaze mu America tetukusuubiramu kuzimba kalina. Mu myaka 2 Keizi teri agenda kubanja citizenship nti oli mu America. Kubanga buli muntu yenna ategeera amanyi oli ku musingi. Gamba abantu nti nafunye residence permit. Teri muntu yenna agenda kubeerako nakakweri. Naye ekyokulimba abantu nti inze taata wange ye minisita agira ABCD naye ng'osula ku myala obeera full of the highest order. Bannayuganda, Keizi inze simulinako mutawaana kyali wange naye nze omuntu akola eby'amattako nina okuva nembuulira ensi nti oyo ttako. Keizi okikakasa oli mu America. Waliwo omuntu mu nsi yonna eyali ageze mu America mu myaka 2 n'afuuka Omumerika oba najja Sweden mu myaka 2 n'afuuka Omuswidi. Gamba abantu ekisoboka. Bannayuganda mwenna abali eyo saagala babalimbe. Njagala omanye nti bw'ogenda mu America oyita mu process by process. Bw'ogenda e Canada Bungereza yonna gy'ogezeka ebe Japan China oba wano mu Europe ne South Africa oyita mu process by process. Tosobola kujja mu myaka 2 n'ofuuka omunnansi
ne bw'obeera nga president ye taatawo ne bw'obeera ng'ozaalibwa kabaka kuba zino ensi tezimanyi kitiibwa kya muntu. Omuntu ali omu yekka mu nsi yonna eyali akoze ekintu ekyewuunyisa bamuyita Queen owa Bungereza. Ye yekka eyalina residence permit, eyalina citizenship y'ensi yonna ate nga talina passport. Kitegeeza Queen yali asobola okugenda okubeera mu America, okujja okubeera Uganda, okubeera nga munnansi. Yensonga lwaki teyalina passport ya nsi yonna, nga kitegeeza buli wamu wawe. Omuntu ogwo mu byafaayo by'ensi bamuyita Queen wa Bungereza oyo yafa. Kaakati gwe ovudde mu myala gy'ennansana ojja olimba abantu nti mu myaka 2 oli mu America olittako. Crazy. We don't expect big from you. Oli mwana yavula nga kiki ekikulimbisa abantu oyagala kufuna ki? Gwomanyi bannayuganda bameka abagoberera Pastor Wilson Bugembe mu kyaki ye? Era gwomanyi abantu bameka abayinza okulaba ka video ko kanongo oyogerera ekigwagwa ne bakitwala nti kituufu? Okimanyi nti case mwe mukoze nga ba agents okubbisa bannayuganda? Mubuulire ekituufu nti ogenda mu nsi ziri, ogenda kutoba, ogenda mu nsi z'abazungu, ogenda kuyingira nkambi osooka otobe ononya asylum. Ne bw'obeera ng'ovudde Uganda nga bakuwasizza ng'ogendedde ku maanyi ga mugongo oba maanyi ga kiwato muwoomya visa, tosobola mu myaka 2 kubeera mu America, tosobola mu myaka 2 kubeera mu Ngereza. Ffenna tumanyi process. Wabula ne bw'obeera nga ofunye asylum ng'ogifunidde mu Africa era basooka kukuwa residence permit gy'ogenderako e Bungereza n'omala oba mu America oba wa n'osooka otoba emyaka gyabwe nga 10 oba 8 n'olyoka obeera eligible okusaba okufuuka Omumerica. Stupid. Mwe mulowooza omaze emyaka 2 niba nange waliwo ekintu kyempulira mu mutwe nga mpulira ddala ne ŋŋamba nti Uganda, bannayuganda bonna bamawuuzi era balowooza nti bannayuganda bonna tebategeera. Anyway, gwomanyi bye wabadde oyisaawo, naye kinnumye nti by'oyisaawo walimbisizza omusajja wa Katonda Pastor ate mu church. Pastor Wilson Bugembe talimbangako naye omulimbisizza. Pastor Wilson Bugembe njagala akutegeezi bakulimbisizza nawe obimanyi, oli musajja mutambuze. Wakwata muganda wo n'omutwala mu America n'avaayo nga bimwokezza ng'emyaka 2 gy'amazeeyo akomyewo ye nga teyafuuka oba ye nga teyafuna residence permit. Kubanga oyita process by process. Sebo case tolowooza nti no kubanga abantu abamu twava ekalangaalo gy'omanyi obulungi eteri wadde toilet wadde banzaalira mu lusuku nga sirina birth certificate, tolowooza mbu sitegeera. Oba tolowooza nti bannayuganda nsobola okubaleka mubawuddiise mubafuula abajega. Bino nno bye binvumya. Kati era oyinza osanga case ne banna abalowooza nga case nga baze ku edimiza yabavuma, naye nga gwe wali owuliddeyo ekituufu nti waliwo omuntu ayali abadde citizen mu myaka 2 nga gwe ani ye gwe Katonda. Anyway, oyo ye case olwantuukako engeri gye nasibwamu omulimu ogwa gavumenti wano. Omanyi yali afunye omukisa okolerako mu gavumenti ya wano opportunity engeze naye nga ne Uganda saafunako ku opportunity nene yali enguddeko ng'ekolera mu gavumenti ya Uganda. Wano ndowooza yebeera federal. Nange nga mukono gwange ajja nga ngamba nakoze interview ne maliriza abasajja balabika bampadde. Yedaddala mu ssaako yange gye nali ndimu nali naguwulirako okwo dda naye nga baŋŋamba nga ndowooza tewali yakiŋŋamba naye nga ndowoozanga nti tosobola gwa apply nga tebasobola kuselekti nga tebasobola kukola biki nagukolako
nga tanakubeerawo for so long. Omukwano gwange yali ate nno yakajja nze namusooka nawo era gyali akola munnange nange ne bakola ki nenguwulirako kasa yaguŋŋamba nenzirayo neŋŋamba kaŋŋende ku Google neŋŋenda ku Google omuntu akubagulizaako bweyagala wambazzi neŋŋenda ku Google mu bantu abalina ebikisa mwendi kisala kukyewala nga nfuna ngenda ku Google nga nsakinga mu position ngendo tukayo nga ebyaddala waliyo opening nga wali wakyaliyo ebifo opening positions nga ntekayo resume chuku nga njigattagatta nga womanyi bitugattagatta nga wayisewo weekisinga 2 abasajja nga bakola ki nga abasajja bampeereza email okumakya kubikisa yennyini ebyokubeera nga nselectingibwa nyinza okuba nga ebbanga lyali namala nga ndi mu kuapulayinga emirimu ndowooza ku 100 80% baselectinganga my resume by the way. I was so lucky. Naye nga nno siina nnyo experience nyeeri awo nga bagenda bakwata resume yange nga bagiselectinga bukecwe nga bampeeza email nga baŋŋamba twekennenyeza bulungi nnyo ku experience gy'olina tewali agirina wano mu bonna oli omu ku aba successful candidate konze wangi nga baselectinga resume omutima waguntyembuka kati ngenda kwogera olwamala gifuna neŋŋaa nedda kenjifunye kanziruke kakwira mukwano gwange amugamba wategedde nti omulimu ogwo gwakavaako ku interview nti bampeeza email video tewanvuwe nekandika wenakoma tibampeeza email ne baŋŋamba baselectinze my resume era bagenda kumpeereza mu dakiika 3 bagenda kumpeereza basooka negundi tebasooka okuselectinga gundi resume ye gino emirimu gya federo tebatandikirawo ndowooza direct according to position tebatandikirawo kuweereza gundi mbuno pano yo ogenda tula n'abantu webatisa interview egenda beera weti ne weti basooka ne bakuweereza wa personality test ebeeranga exam literally osooka tula kibuuzo nga kya written then nolyoka wekipasinga then balyoka bakuwate okola eri interview ya pano y'abantu zibeeranga interview ndowooza nga 3 ku 2 kubanga nyingi bali bazimpadde mu mitendera munange nga gayi nga mukubira nga ngamba bakuwadde nti bampadde actually nze nali manyi ya lunaku lumu kumbe bakuwadde wiiki nnamba osobola okukolako woba okooye noddamu noddayo n'otuula olunaku olala woba okooye noddamu kati nze nalowooza bakuwa olunaku olumu lwogenda otuulako mu busaawa ekibuuzo kimalirize nakeera bukeezi ngafuna ne kyali wange omulala nga tukeera wa mukwano gwange nga tutuule ku kompyuta nga tutula ku kompyuta nga baliwo nno ne we batulabulira nti wano tokola ki haya bidi egenda wanvuwa naye nga bagamba wano olina okubeera nga oli ekifo ekisirifu okukola wano banaye simanyi ebintu bya wano biri serious nnyo nga ndabira ddala nze mu ruumu ndi mu kwogera na kompyuta yange tewali banaategeera nti wano wawogganye wano tewawogganye awo wennyini nyini webagambiranga be in a silent place wetwawogganiranga aseri A aseri B aseri D mune nga tukozesa AI waffe nga wetukuba ekifaananyi wekicwa ekibuuzo wetukiddamu wekicwa tulwali olwo nga tusabumitinga nga tuteekayo ansa wiiki emu wiiki 2 wiiki 3 noza twali kuwera omwezi ntandise nga kiruddewo nnyo nga nkiraba kiruddewo nnyo ntandise ogaye bano bali kuki tiba gutandise okuba nga ogukivaako okuba kati ina ekintu ekyenjawulo kindiko ndowooza ekintu omutima eguba guli ku kintu nga gukonekitinze ebiseera ebisinga ekintu tekituukirira eba kibaawo nga mukwano gwange ankubira saawa nga 5 ez'ekiro mba nnyuka ku mulimu nga ŋŋamba nti abasajja tebana bakuddamu kati nga mugamba naye kwe kwokyogeddeko eno wiiki oba enkya silusukka ebyaddala enkeera ku ssaawa nga 4-5 ngendo zuukuka nga baataddeko email ng'egamba we regret nti tukunyoleddwa tukunyoleddwako nnyo tunyoleddwa nnyo n'okufiirwa muganda wange
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.